family mwagala nnyo abantu abamaze okufa. Ebyo bye muwanuuza simanyi Ssaalongo bwe batamuziika ku kijja simanyi Ssaalongo ate awo ajja kututta atumalewo. Maama Kitalo nnyo kitalo ddala wetuwogerera ssaawa zino eno maama wa Bitanda Bosco omugenzi okukwatibwa poliisi Habibi mbekuletedde pulaani z'okubba ettaka ly'omugenzi amataka g'omugenzi byonna babyabiza mbekuletedde mu maaso awo naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza n'ebyansambi bya furniture mu maaso awo mbekuletedde poliisi ebiyingiddemu n'okuluno ne force naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno soko gimpereka like mumaze subscribinga wegatiko mukutu gwaffe guno olunaku olwaliro nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Nalongo Kitone avuddeyo n'atabukira maama w'omugenzi Habitanda Bosco n'agamba nti no omukulu yali Ssaalongo era mu Buganda kikirizibwa kasita obeera Ssaalongo okutandika ekijjajja oba makaago oba agamba ekikakyo. Vidiyo eno njagala tugiwa obudde owulirize bulungi Nalongo Kitone ng'abikunnyonnyola engeri ki bano abasajja gye baagala okubeera nga babbamu ettaka lya Nalongo lyali yatandika oba lye yagula n'omukulu omugenzi Ssaalongo Habitanda Bosco. Vidiyo ino soko girabireko tumale tweyongereyo n'ebyomukulu amanyikiddwa nga Nsambya Furniture wamu ne Mirembe Bedding. Kugambye vidiyo eno tugiwa obudde. Muli mutya mikwano kansobere muli bulungi yenze muko omusajja wano Nalongo w'omukabira. You don't know city at danger ne bonyenya ne banaye mbabuuzaako abafaanizi bange mwekka n'abo abanjagala mwekka. Bambi if you don't like me ate nze sikwagala yadde mulekera okubeera nga mulowooza ng'omuntu zinago Nalongo yo sikwa ani agambye nti nkwagala basa ne bastard nange mba sikwagala. Kakati nyina omulamu ogenda bwe gugenda mu maaso wano ku internet omukyala yatutte Nazalawe mu kooti ne famire ng'agamba tebajja kuziika bawe ku kijja. Kambabuulire situmanyi lwaki abafamire muwala n'abakazi bannamba emu situmanyi lwaki abafamile mwagala nnyo abantu abamaze okufa. Ebyo bye muwanuuza simanyi Ssaalongo bwe batamuziika ku kijja simanyi Ssaalongo ate awo ajja kututta atumalewo. Maama wetukkiridde ne mu ttamino ng'obudde bufaananye ng'obwekyo abantu ani akakodyo kapya. Ebyo byonna bwe muwanuuza Ssaalongo atandika ekika ekikye ne bw'abeera yabazaala emirundi 8 n'afuuka kigwagwa Ssaalongo atandika ekika ekikye. Muleme kubuzaabuza abantu nga munoonya okubbanga ebintu by'abafu abakazi babonebone n'abasajja mwe mujje muganyule mu kuziika. Temulimbalimba abantu mu Ssaalongo bamuziika ku kika kitali kyaffe ajja kutta abantu. Kitaawe yafa Ssaalongo yamuse ye lwaki eriti ye yafudde yeyesse. Muleme kubuzaabuza bantu. Bw'aba omusajja yagamba mukazi we nti bamuziike ku kibanja kye Ssaalongo atandika ekika muleke omusajja omukazi aziike bbaawe. Abantu b'ekika mubonyaabonya abantu nga balamu ne bamala okufa ne mujja ne mwemwenyerekesa mulinga kino ekikazi kikirumira mpiribbiri. Ku makya aba alanga bitanda ekawungeza aba alanga mabinika na bikopo. Bannaye mutulemesezza obulamu. Ate mmwe abantu ba TikTok abafuna ebizibu mwegendereze nnyo abo abantu bakirumira mpiribbiri akunoonya mpaka mu kisenge ne yeefuula gye okulanga bizinensi yo kumbe anoonya buyambi. Kakati n'otunuulira omukazi omukulu bannaye mungulire olugoye lwa Idi enjala ennuma sinnalya mmere abaana obakudde emitwalo 5 bagulidde olugoye bakugulidde emmere kubanga gwe eva enjala eba ekuluma naye oli ku mwana wa munno omukulu omukakkanya. Alright, ebyo byonna nga tubitadde ku mabbali ndowooza kati mutegedde abakyala mu making sure nti nakasiibo marriage kabalimu 5 kubanga ne time batomanyi kiki ekisobola okutuuka ku bbaawo wamu n'abaana bo awo wenyine nga tubitadde ku mabbali nkugambye Good Life Edi BBS birungi awamu n'omukulu amanyikiddwa nga Nsambya Furnitures. Mubadde mukimanyi omukulu amanyikiddwa nga Good Life Edi abadde akolera Mami Happy Home Lydia kati we yakategedde nti akasente side zedi abantu bangi bali mu kubeera nga bakafunako n'asalawo okubeera nga adda ku side y'omukulu amanyikiddwa nga Nsambya Furniture naye yasanze Nsambya Furniture ng'atunula Nsambya Furniture n'amulabulira n'amugamba nedda togenda kunzijjako oba togenda kunzijjamu olugambo lwonna kubanga gwe omusajja gwe oli musota. Si bigambo byange njagala osooka obyewulirireko omukulu Good Life Edi ng'agezaako okubeera ng'akola ki akuba akakopo side za Nsambya Furniture. Tumaye tweyongereyo ne byatulese olunaku olwaleero. Njudde okulya ku ssente z'omukama wange oba nakoma ddi Nsambya ndudde okulya ku ssente zo naye ng'ogamba oti obulamu. Munnange nze sigenda kugulirira tolowooza nti ogenda kubeera ku sayidi eri obawolereze deni omalo gyeno mbu nze nkuwe ssente obireke nedda.
ate n'ekirala mukyala wange mumugye mu bino bambi mukyala wange ali innocent tabiriimu mwenna muganya okukkiriza nti mami happy home ekintu kye yakola kibi ekyokuntwala ku poliisi okunsiba soogerangako keesi era soogerangako nti mami happy home yantwala ku poliisi yali mwogezi wa poliisi mu Uganda yavayo n'aclarify ng'omuntu ansiba naye buli ajja gye ndi neŋŋaana okumuwa ssente bwadde eri bali bamuwa bali we bamuwa ng'ajjanga nkomerera time will tell ekiseera kijja kutuuka amazima gaveeyo bino si byakwerungiyo oba kugulirira abantu just ekinnuma nti babigaseemu ne mukyala wange ate nga mukyala wange si yali mu luno olutalo luli wakati wange nze ne happy home njagala happy home aleete obujulizi obunnuma nti nze mutheeteringa oba mutiisatiisa soogera naye ku WhatsApp sirina nnamba ye simukubirangako obujulizi abujja wambu nno mutheeteringa alyoka ayagale ng'enda eruzira naye mba mwagala era nga simulinaako buzibu mami happy home sisobola kumusonyiwa olw'ekintu kyanjagaliza ekyokugenda eruzira just olw'okuba tulina obutakkaanya nze ne mukyala wange nze ne mukyala wange tusobola okutuula wansi ne tukkaanya tulina famire tulina abasumba tulina abantu ab'enjawulo ne tukkaanya ku butabanguko bwaffe ye yamulemera abeera naye wuwe kifo ky'omutwala ewaka waabwe nti agenda ewaka ate n'atakoma ku ekyo n'alaga mbu alina obusungu bungi n'agenda ku poliisi ampaabiri ye nga ne mukyala wange tannampaabirako ku poliisi ye n'agenda ku poliisi ampaabiri naye bambi mirembe simwagala mu bino era teri gwe ngenda kuwa ssente bangi neetooloddeko wano mbawe ssente mbu babeere ku sayidi yange nze saagala kubeera mulungi ekizooke nze kambeere mubi ebyadala bino byonna His Excellency Robert Kyagulanyi yali yabiyimbako dda yagamba nti no God made man, man made money but money made man run mad mwali mulowooza asaaga ndowooza aka audio k'omukulu Good Life Edi musobodde okubeera nga mukawulira ayagala kufa ku sayidi yabali atadde ku sayidi eno lwakuba akasente kali ku sayidi eno imagine video njagala osooka ogiwa obudde omukulu Nalongo agezaako okubeera nga alabula Mirembe wamu n'omukulu Lydia okugezaako okubeera nga baagala okusibisa Nsambya ndowooza bizinesi ya Nsambya baagala okubeera nga bagyediza so that kati bali mu kubeera nga bamuteekako amaanyi mangi nnyo asobole okubeera nga agwa video si bigambo byange njagala omuwulire omukulu Nalongo ng'abikunyula. Muli mutya baddiya kansuubire muli bulungi ne Uganda eno mu Uganda mwosanga omukazi omukulu myaka 5 ng'asabiriza abaana batuuse okuzaala bwe bamumma ssente n'akola live n'abasalaganyako ebigambo mukwano mukyala w'e Makindi eyazimba Nsambya tajja kuwa ssente talina ssente mwana muto ate gwe wageze ku Nsambya ng'ozunga mumpeyo $5,000,000 mba defending mumpeyo $5,000,000 mba defending kale nze golaba sigenda nkona ku Nsambya wabula nagenda ku poliisi kubuuza lwaki omwana mumusiba era okuva ku olwo sinza kugamba nti kino kyekiddako nze ebisigaye tebinkwatako ekya poliisi kye nali saagala naye gwe ozunzizza okuwunyako okujja eno okututte Ensambya gwe Sanyu naawe genda Sanyu bagenda kukuvuma kwenyiganyiga mu vidiyo zange bajja kuvuma okitegedde ogenza amangu ago nze mumpe ssente nze nsobola okukola bwenti nze nsobola kati omuketa amannyo yakuba omukazi lwaki omukazi tagenda n'awaabira bbaawe gwe nnyina bwaba omukazi bamukuba muleka agenda awaabira ebbaawe lwaki mukwano gw'omukazi yaba alina omuwaabira abo abaana obazaala leka kubasabiriza busente ng'olina omwana wa munno gwokkatira ku ttaka nze munnange sigendangayo ku Nsambya naye gwe ggulo wasiibye owunyira awo Nsambya wonna kubanga oyagala ssente kati abaana bo ssente zoyagala $5,000,000 omwana zoyagala akuwe oyagala azijjewa bakazi bakulu kubulwa nsonyi beera mwaka common sense akatono ssente nga bwe zaakubula mu buwala n'Ensambya tazirina ogenda kubyogera okolera live omuwaayirize naye abaana bagambye ssente z'obasaba tebazirina eggulo ekyalo kyonna kyakulabye ng'ozungawo ku Nsambya Furniture Workshop nze binsanga wano banze sigendangayo naye bw'olabanga abantu abeetaaga obuyambi bubaawe nga tolowooza ku ssente nga bwe zaakubula mu buwala
nga ne mu bukazi oli mu kusabiriza baana bato wekkakkanye. Ate wali nsonga lwaki oyogera ku mukazi w'oli kuba tannakugambako nti mwogereko. Mukazi we si yamuwabira ku poliisi. Kitegedde? Bw'oba mukazi we alina okwemulugunya ku bbaawe wadde mbowaabira bbaawe so si mukwano gwa mukyala kuwaabira musajja. Kyogamba bwe baakukwata n'amagezi gaagendera ddala. Bannange. Waliwo gwe nalabye ng'agamba gwe nsambya n'edduuka baali balikummye ne neebuuza be baamuwa kapito. Ye nsambya atambula na kapito we na ssente ze najjeewo afune edduuka lyasasula esse ery'obwereere. Kitegeeza nsambya newomuwa edduuka nga talina kapito aba talina kyagenda dikoleramu. Newokera ku makya n'omuwa ekizimbe kiramba nga talina zaale nti ogenda mugoba. Newakera ku makya najja ng'omuwadde edduuka liiryo nga fanica tamuyina nga talina kapito tebigenda kuba na mugaso. Nsambya yakola ssente ze n'afuna kapito we. We yafuna kapito we n'atandika wakashopu. Wakashopu mwe muli fanica gw'atunda. Kati wajja n'apangisa ku dduuka lyo aba agenda kukuwa ssente oba tomuwadde byabwereere. Si bwe kiri? Kitegeeza nsambya ne waaba agenze Masaka ng'alina kapito we n'omutwe gwe ajja kukola. Ne waaba agenze Hoima ng'alina kapito we n'amagezi ge agabajja entebe ezo abajja kukola. Ne wakeera ku makya n'afuna we ya house nga kibanda baakikubye obukumi n'ambawo bwe kiti asigala akola. So nsambya alina kapito we. Mulekera okukola blackmail. Nsambya alina kapito we amusobozesa okusasula edduuka eryo. Nsambya alina kapito we alina fanica we amusobozesa okubeera ku dduuka eryo. So mulekerenga ogamba n'edduuka baali balikummye. Kyogamba baali bazimba ennyumba zaabwe za kusulamu. Baali bazimba ennyumba za kolaki za business. Ate taliwo ku bwereere aliwo kusasulwa. Mulekerawo blackmail nammwe n'okunafuya abantu. Nsambya alina kapito we ne fanica n'ebitundibwa mu dduuka. Omuntu asookera ku makya n'akuwa edduuka. Bangi nnyo nnyo ba bloggers wano nga ne bakera ku makya ne bakuwa edduuka ekkalu. Tolina kapito nga ne bakuwerako kapito mwezi gumu ogenda kuba oliridde kubanga twamanyira kusabiriza. Kati mwe abantu nga bansambya ebitiibwa asobola okusasula renti edduuka eddamba eryo nalina kalina n'agisasulako n'abanga agikolerako ng'asasula tebamubanja nga ne kapito waali. Maximum respect nsambya. Nenga bannayuganda bannamwe namwe njagala obbagamba Ira Cosmetics Pioneer Mall PF38 akola ki atunda skin care products nazo letaaga ate nga atunda zi perfume. Labika bulungi unya bulungi kugenda ku Ira Cosmetics PF38 Pioneer Mall. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu. Kola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.